Kulisayo okuva mu weekend eno alipota Embeera y'obudde wano ku Bukedde TV ojja kutuusaako nze Agnes Nalukwago. Akasana kaase nga bwe kakuba mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu wabula ate oluvannyuma ebitundu ebimu bibadde n'enkuba era ng'okusinziira ku alipoota gye twafunye lira ewezezza millimeters 25 ez'enkuba wabula ate Namulonge millimeters 23 Olugulu millimeters 11 n'obutundutundu 3. Kino kiviridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gukyasaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga n'enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga metobesemu n'ebire mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyako ebitundu ebimu bukiikakkono n'ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira enkuba okutonya. Mu biseera eby'amalya g'ekyemisana tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ssaako n'ebyo ebimu mu bukiikakkono olw'ewalala akasana kajja kwaka nga mwetobesemu n'ebire nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tuukira ddala ku degrees 28 eyo mu bukiikakkono wabula ate ekibuga ekikulu Kampala ssaako ne mu buvanjuba tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 27 olwo mu nsozi ez'Ekabale ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 24. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Dar es Salaam ne Nairobi tubisuubira okuba n'enkuba wabula ate Dubai ssaako ne Amsterdam tusuubira akasana okwaka nga bwekakubakubamu nga n'ebbugumu mu Dubai lijja tuukira ddala ku degrees 40 olwo mu Tokyo tusuubira obudde obw'ekiddedde nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 35. Ebyo tusobodde okufunyayo okuva mu kitundu ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde sigala nayo ku Bukedde TV nze Agnes Nalukwago kwagaliza ekiro ekirungi.